ye bobateka ko mwana wange we bakomeje kuba lino fuddala era nze nfuwe ng'ombe eno nga siri mu matutu lwekyo abatuuze okuva mu mbeera kiddiridde okumala akaseera nga bakabira abakulembeze baabwe okubakolera oluguudo olugatta Kachanga ku Kirumba wamu ne Bwotera oluwezaako kumpi kilomita 15. Abantu basanze basimye ebinnya mu luguudo nga basimbyemu emiti wamu n'ebitooke era nga tebakkiriza muntu yenna kubayita. Bajje batukolere naye nkoyo okwetikka emigugu gy'abantu. Omulimu gusanze otya ennaku zino? Omulimu guno ngusanze bubi nnyo, ndi musuubuzi nkolera kabonera naye omugga guno gutujeezezza. Baatugamba gutukolera gwa mukaaga naye ogwo omukaaga tunaaba situkola. Tuli mukunamira ku mugga nga twebikula tusomoka omugga mutuyambe mugga bitufa. Ebyamaguzi byaffe batujja ku piki biyikamu omwe mali yaffe neegwa obudde bw'ekiro bamufunye omusango w'omubbi ng'eyo ne mukula poliisi nga omusirikale agamba sinda kayite eyo ekkubo ffun sinawo empita we mufuna omwana nga waba alwadde eddwaliro liri wano okuyitawo temulina muyinza kuyita wa boda agamba nze ompozi wange omusanga 2,000 okuvuga ekiro okuba gumulemye okukola minisita mugabi atugulire eryato fetukkiriza okugondera embeera gyatwagala twasindika ababaka betwasindika bakansala abatukiikirira balema okuwugira fetusazeewo tusituke ewaka n'amaanyi tujje ye president bw'anaaba ali ewuwe ka TV ke mu state ajja kuba alaba ekiriwo yajja kusituka ajje era tumusaba ajje bw'abazeera akaya ajjeko mu ggomba y'Ekirumba anfu nnyo muzeeyi twamuwa akalulu ffe tulonda t-shirt zizino tuzambadde ffe tumulonda naye batuvuddemu kati naffe twekyale tetugenda kuddamu kumulonda. Bano beegattiddwako n'abaana abagamba nti waliwo omuggo ogwatawaanya okusala naddala mu biseera eby'enkuba ng'era bannaabwe bangi baguddemu. Nze ndi mwizi ndi mu kibiina kya 7 tamwewedde saasoma tufuna okunyigirizibwa olw'oguno omugga era nsaba gavumenti egutukolere mubi nnyo eno tamu ate yakuyita tamwedde saasoma neno simanyi tusaba gavumenti ekole omugga guno. Abaana abato twasitula busituzi olumu tugwamu ebitabo byaffe nga bitoba kwegamba abavunanyizibwa oluguudo luno bajje batuyambe kuba tufa. Wabula ssentebe w'eggombolola y'Ekirumba Julius Terry Mulungi ategeezezza nga bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'oluguudo luno lukolebwa ng'era yategeezezza n'abakulira disitulikiti eno okululowoozaako. Engato z'olugabira azikutte. Batutegeezezza nga bwe batagenda kuva ku mugga ogwo olw'embeera embi gye gulimu era nga bakugusimbamu ebitooke wamu n'emiti okutuusa nga waliwo ekikoleddwa.